ate omuganda ayinako ate alitoleka akola atya? Kakati fenna eya sente nga tizikumala nga ate waliwo obwetaafu tweya eri mu suratu Al Imran aya 92. Suratu Al Imran aya 92 ejuzu eya lan tanal. Wekitibwa amba nti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Naga nti wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Zezimuku ayat zetuleterako ebyokulabira gyoli gyayinza okuyita multipurpose lungi hatta mimma tuhibbun. Wekuba kunoonya eyambisa togenda kumanya, togenda ku ddiini yo okutuusa nga osoose n'owasinga okwagala eki obudde bwo n'otula wansi n'osoma ki? N'osoma eddiini. Nze kugyeyambisa mu layini gyempitiddemu ey'okusaddaaka. Situtunulira kusaddaaka kuli okulijja kubanga saddaaka eziri mu Qur'an na ddala suratu Bakara mpitirivu, naye era y'okusaddaaka nga kyetutoolako okusaddaaka tikikola ki? Tekitumala. Yensibuko naye ng'ola tekimala. Yensonga gyenjagadde tutunulire mu kigambo ekisoose ku bigambo bya Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala. Wakitibwa birra fiqu mimma tuhibbun. Kasooke njiteeke mufrad. Allah kufuna kirungi oba hatta okutuusa nga ne musaddaaka ne muwaayo mimma tuhibbun nga ng'otoola ku ekyo ky'osinga okukola otya? Kati tuddire omusajja oli ayavudde emulago tikyo tugenze twongerako ntuwumbawumba okusinziira buli omu obuzibu bwa n'obutono bwa ssente z'ayina. Ffenna batugambira wamu bubaka butukwatako. Allah kufuna kiri ky'oyagala okutuusa nga osoose kutoola ku kino ate kye weetaaga ennyo. Tuli ffenna? Naam. Wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Tewali kyowaayo ku kyonna ky'okutte n'owaayo okujja nga ekitiibwa Allah akimanya era amanya nti okoze otya. Musajja oli ku ataano g'ayina agenda kitundu okutuusa ku kyakola atya? Kyasaddaaka. Saagala mwebuzeebuze kye mukimanye nti gwe ebbanga kwesiba nga eziri mu nsawo y'entono ye kapita agenda okutuusa ku ziri kye tuba tutwalanga message enkulu ziri zoguno ngenda kukolawo nti okutuusa ku kiri okusinziira ku ayen igwa nsawo oyinamu 10 Allah wakugambye togenda kufuna balance wabiri okutuusa nga osoose n'okwata ku line 10 akulese eno sadaka gwekwatako kyosobodde oba 5 oba 2 oweeyo olyoka ofuna eki? Kaakati awo yensonga lwaki olaba ng'omuddu atambula mu bantu nga abadde yeetaaga emitwalo 3 ayinawo 10 landiroodi amutwala n'akubira na gwamanyi nti asobola omuyamba buli gwakubira amugamba siina onziko ogamba nti abantu baavu. Ekigambo ekituufu situli baavu wegwe oliko obuzibu. Wekitiibwa Allah akulinda obeeko kyokwata ku zino z'oyina kyonna yakulaga engeri gy'ogenda okufuna ki? Akulaga engeri gy'ogenda okufuna kiri. Ye aya eno gye tumanyi bulungi mu sura Talaq, waman yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra awalla yaj'al lahu makhraja. Gyesize okwagalamu wonootya Allah mumbe kuwaayo Allah agenda kuterawo obufulumiro. Jukira abeera mu hayatun dhiqi oli mu kaseera kakanyigo landiroodi akutwala. Kakati wekitiibwa Allah agamba singa okola
agenda kuteerawo obufulumire engeri gy'ogenda okivaamu. Ife abasiraamu yeffe mpaako ku lupapula luno kati yeffe tukyasinza okubeera ne sources za ssente n'enkuuma yaazo, era situkubirizibwa kusangibwa mu bizimbe nga naffe tugenze n'abatali basiraamu oba ba mughaffaliina nti naffe tugenze mu puroguramu za yiya ssente ne babayitira abagagga ne batuula abagaggawalaye bababuulire bo bafuna batya ssente. Nawe omusiraamu nga okusanga oli eyo n'enkofiira yaffe otudde kanzingire kakole kebayita akazindaalo. Omusiraamu nga nawe bakusanga otudde mu puroguramu, omugagga ali mukola atya, ali mukubaiza engeri gy'ofunamu ssente n'engeri gy'ozikuumamu. Kakati akazindaalo ke batera okukola ki? Okutulaga timula obulamu bwo mu nnyingiza okubanga wooti wowekola. Mulaba ennyingiza okubanga nnene ngazi, olina ebiyingiza ssente bingi, naye enfulumya mugirasi, naye oteekeddwa enfulumya ntono. Ebyo byetuwulira simanyi mugenda mu mizikiti buli swala ne muwa nokwa akugamba sina musiraamu, agamba musiraamu. Enfulumya eno ntono. Kakati ekyo muyiya kashi era okyamuse wojja tabaraka wa taala yakasoga akakenga akakola bwati webitu webitambula ng'obulamu bukunyiga tegeza ki ennyingiza enfulumya nnyingi ebikuba lirage tutavaamu. Oba ana afunya accident bamudusiza mulago wetaaga kola ki? Wallahi accident bamutwale mulago si investment nti zigenda kuvaayo ezo zogenda okuteekayo. Ffe tuyina ekigambo ku nnyingiza ya ssente n'enkuuma yaazo. Wekitiibwa Allah akugambye togenda oyagala okutuusa ng'osoose n'otoola ku zino n'okola otya. Kyova mu bulamu bwe nga musaddaasi mu luzungu bamuyita avenue. Allah gwe gwabeera ayisizaako ssente nga zituuka ku balala gwofuuka kyovula musaddaasi taggwamu kyenda kumusanga ntainaamu lwa Allah kola ki ne bafuna naye na kiki. Naam, ayati zino ebbiri ze tulabye esoose lan tanalu lbirra mu lulimi olwarabu erimu ekiyitibwa fiilu sharuti ne jawabu sharuti. Timugenda kufuna birungi, togenda birungi ma tuhibun okutuusa ng'osoose n'osalako n'owakola otya oli ovudde mulago meka kamu kitundu kanonye naye kyayina ata sanga sose n'atoola ku mu mbeera yonna ekufulumya naawe kikwatirako wamu nga omukulu eyo tuze ne kuba akama shaitani ejja ne kuba akama buli nsonga. Omusajja fiizi z'oweerera miliyoni 2 omwana omu naye ne kuba akama timunaye no tonnawaayo fiizi nga n'olukumi olukutteko wooti wenda okulaba nga n'okwesoza yeesoza najjayo olukwemeseza okuluwaayo nti olw'okuba fiizi z'abaana ez'emiliyoni 2. Kati shaitani tegenda kunsinga amaanyi ku ssente ze n'akwatako omutwalo gutya n'aguleeta n'agussa wano. Baimamu nyina essuubi mu Allah tujja zikola tutya era yakiba essuubi mu Allah etaano tugenda gikola tutya. Kati okuva omusiraamu abakyali mu masjidi omusiraamu owokubiri yakaleeta omutwalo gutya kite olya 49 kakati n'abeera mukawatu nti Allah talimba nadda walina
buli musiraamu yasitukanga okufuluma ngagamba oba oyo yaleese akamu ekitundu kati ng'afuluma okutuusa we baggwa ne basigalamu ne imaamu bakka batya imaamu yaleese omuki nakkiriza naye era n'asituka ono yalaba imaamu ng'asituse n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaakati kanabe engeri ate gyenzira emulago abasawo atano tigakyakola ki tigakyawera kumbe byobulamu mukya ende emulago okulambula abalwaire yaabwe egenda mu maaso ono agamba ku luno ntambuza na bigere teri boda agenda ali mu woodi ku woodi agenda minisita woono asanga omukyala gamuwedde mudda yeba ono omukyala olwa kiyiseewo ekirungi enkuba etonnya abangi muyinza obutakiwulira kikubya okulona abekitaiye obe bangambye bwana enkuba bweyekyanga ababi badde wali gendi maliriza kamalirize nga tenekyanga satu bokka bakulema okumanya ani yayasiza tv kati ate atwana notuka nje kimanyi nange kimanyi wobanga tokkiriza onna mugwe to whom it may concern buli omu naafuna kibooko nekitwaliramu nalumanya nisaalumanya ate watya president kati bannange ekikolwa ekyo ekyokugamba nti nno abasawo tibagenda kukwata ku muntu ali obubi agenda okuzaala okujjako nga miliyoni 2 zirabise si government policy si policy ya government just babikola nga baki minister ngenda kubajjako license zammwe olwanze wano naye nga sinakikola mutwale omukyalo ono mu 6B flow 6B abamanye mulago 6B yewoodi esembayo waggulu eri ejjanjabirwamu abanene abatasobodde kutwalibwa bweru wa ggwanga eringa mu masjidi eno nga bamulabirira weebali mumukwate mumutwale mu 6B mumukoleko mumuwe ennaku 3 nga mumulabirira male mujje muleete ebbaluwa zammwe tulabe kyo bakolera omuntu afa nga mumulimu kwebuzaabuza ye nga tategedde nti baasabye balina ze baagala musajja watu agende ntu yazisaza bibatu agenda okutuuka mu ddwaliro yalese mukyala we ku kitanda nga taliiwo n'agenda ababuuzi bannaayo omulwadde ataaliwa bamuddamu nga tibaagala nakwagala genda mu 6B nayo totukooya agenda okutuuka mu 6B nga balongoseza dde omukyala yazze eddengulu n'omwana bebi ali wali ali fayini n'anamumwenda age nga agayina omukyala n'amugamba nti batuwadde ennaku 3 nga batulabirira wano waliwo ali wano ng'alinda akamu ekitundu akafunya atya Sekajuma tugenda kuyisaamu olugaali olutonotono ng'abantu ettaffaali erigenda okugulibwa omuntu ng'agula ttaffaali mu mbeera egamba ayi Allah nkusaba obwetaavu bwange bwe nnyina gy'oli bwe bungi nnyo okusinga ku kye nnyina nsaba ommalire kye mba mmanya nti solution y'ebizibu byonna 99 ku 100 kaki ebizibu bye tuyitamu basiraamu abantu ffenna 99 ku 100 solution yabyo oba okubivaamu Allah isiza kaki ku kasente wembasabira nti tobeeranga wantu oba mu masjidi n'olema okutoola ku kyoyina ng'ogamba tikikumala kyoyina kitono ogenda kuluma obwavu nga businzira woni bujja bulumaffe kuba fi'lu sharuti ni jawabu sharuti oba oyagala kukola kino kola kino khalas oba oyagala ziri z'oyagala ekizibu okiveemu toola ku zino z'oyina ky'osobodde okiweeyo mbakakasa waliwo abatawaddeeyo mu mataffaali olw'okuba nti kyayinamu bambi tikimumala era kiriko ebizibu bitya kiriko ebizibu bingi benjagala tukwateyo tuguleyo amataffaali amalala insha allahu taala si lwakuba nti wonookwatamu kijja kuba kitegeeza nti gwe badde oziremedde wabula mu mbeera yakusaba Allah na kumwegayirira atuwe kye tusinga okwagala mu ssente
okusinga ku zino ze tuyina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekajuma gogo